Ochalaba okwanjula n'embaga. Bali kubeera ng'oliza olaba Delta TV tukole ndi n'omwami n'omukyala ba Mbabazi. Mukyala Mbabazi omubwati. How are you? I'm fine, how are you? Oyagala mugamba ki mukyala leero ng'omutunuulidde? Ebigambo nina bingi naye ekisinga obukulu nti mwagala nnyo. Mwetunuulira ani asinga okwagala munne asooka ogamba yenze nga yasinga 1 2 3 ani asinga okwagala munne? Yes. Mukuba akama omwami wo mukuba akama. I love you too, baby. Kukutu kamudize kutu. I love you, baby. Sibiwulidde wadde. Mwebaze ku bantu, your wedding is so nice. You look so perfect together bam. Jona ba postinze jone bagamba ate bano bonga beronda. Mwejawa. Twesanga yeyo. Amina. Kale webaze ku bantu mukwano tukuleke. Abantu bonna tubeebaza kujja ku mukolo gwaffe. N'abatu contributing deko obuwabuzi esaala. Bonna tusiima. Kale bambi. Sebo naye webaze. So kusinga ennyo neebaza Katonda tusiza kuno olunaku. Emyaka gitambudde naye finally we are here. Neebaza nnyo abantu bonna abatusabidde contributions esaala zibadde z'amaanyi. Yes, finally we are here. Ate emyaka tugenda gitambuza. Mugambe nkutute. Namutute dda. Bamutute dda. Kale mkwano tuva ku Delta TV tukole banange ekiri wano kika. Abagole baffe bagenda kubanga bayingira reception nnungi, organization nnungi, emperekeze nnungi. Naye ng'ekisinga obukulu omugole omukyala mulungi aliko eriiso aliko dimples. Oh my god, bakoze kala ennungi. Omanyi green kyategeeza? Green yategeeza ebitala bintadde nze wano sivaawo bannaaye. Bano abagole be bakyasinze wano nze sigenda kuvaawo. Tovaawo nkwagala nnyo. Yes. Yeah, man. Aha. Yes. Yes.
kwebaza ahabwe birungi byona ibyo kolira abana bawe Brian hamwe na Doreen kandi okukira munonga tukusime ahabwe izoberi eri wabahisa mu Uganda Matters Shrine na Mugongo bakabasa kutunga isakaramento y'obushoro buri kwera tukusima we bari kubakorera ikikurunje echo ikiri kukira y'uburunje muri byona icyo kutunga isakaramento ejyo kubagana hamwe n'ibishagama ya Kristo kandi bakabasa okutira kiragano cyabo icyo bushoro mwena y'umukama tukeshengereza ishahezi zitwaza okumaraha otuhereze imigisha yawe abana ba Brian na Doreen babasa kushemererwa mukoro gwabo nabo besire bo nabasa kushemererwa mukoro ogu nko kutwaranze birungi y'abana bawe maids na grooms ibakora bari kutangirira abagore bito eke birungi bitwijuremo hayizoberi imigisha yawe base kumizamo bene yitwe tubasa gukora imikoro tukimareje habwa Yesu Kristo mukama wetu kandi urahabwa ubushobozi wa byo natwereze mu gishagwe patiri na mwana na mutima likwera amen. bari kwera ngo likulaba Delta TV tukole tuli wano ku reception y'omwami n'omukyala bambabazi. Oh my god, ekiri wano class glamour sente ne organization naye omugolo omukyala yangambye nti ayina bazadde be bayagala okwebaza era nangamba ku mbaga togeza n'obeerabira nange sibeerabidde bali wano omwami n'omukyala ba Nowe byona standards Mwana wange Jane Kebirungi kimuli kya Roza. Oli kimuli ekya Roza ekiwunya kawo. Okitegeera ono wanu mukyala niwe byona omu bwati wali omulala. Sebo kibyota Bulungi nyo sibyota nyo. Mwebale omukolo sebo. Namwe mwebale kusiima. Mutambudde gutya sofa? Sofa tulikiriya kubanga ffe mukolo gyonna sayidi yaffe twagikoze ne tugimala twatandise n'ekitambo kya misa ne tudda ku reception yaffe omuwala ne tumuwaayo officially kati tukedde mu misa ne tumuwongayo ewa Katonda abasosolodoti n'abantu n'omukolo n'afuna esakaramento mu bakatoliki kye tuyita sakaramento eya matrimonio limu mu masakaramento 7 ng'empagi z'ekereziya kweza esimbye kale nga lwaki obufumbo tebubeerewo wulira mami owulira otya leero mpulira bulungi kawala kange kadoola kantuusiza kukula linu eryekitiibwa luli nali wano ku mukolo gwa resite neero olwaleero resite uno mukikoze mutya okubeera ng'abaana bammwe tebayita mu ddirisa nga bagenda diini ono musomesa w'ekereziya nange mpeereza Katonda naye kata abaana bwe bakira bano bagamba baba batuswaza tetulakuutira kukulembeza Katonda kati mu by'okukulembeza Katonda
ebyakawunduka ku byedirisa ne Katonda agamba nedda n'agamba mutambule mukubetereevu. Leero abagole baffe kuba bano si be bali bano yagala bawa kagambo kyakanababezawo bafumbe nga ggwe ofumbye emyaka emeka? Emyaka 26 noba ng'onyirira bwoti nyono mwasinkana ng'ali ku levo ki ey'obulamu yali alina ennyumba yali talina kyalina twatandika wamu kukola alina esepiki nalaba kiboyi ningamba ebirala bijja kugoberera nkikiriza kati mazima wanvu ningamba ebirala bijja kujja luvannyuma. Bagamba kyennaku zino bwe baba banoonya bagamba banywere abawala bagamba njagala omusajja nga yazimba njagala omusajja noba omusanga ng'azimba ayinza kukulekawo naye ekikulu kunywera buli omu n'ategeera munne. Wali omusajja yagamba oba osanga omusajja mukkirize naye otandike kusaba ajja kutererera eyo naye twali ali maliika nogamba nja kufuna omusajja ng'ali maliika buli kimu kiredi naffe wetuli twekubamu nitumala nitutegeregana. Kagambo kikoyagala omugamba sitwatwanya ono mwagala nnyo ayebale kundabirira nakana akanyiriro koolaba kasusunkalaba ono ali mukaaja. Olina erinnya ery'enjawulo ly'omuyita? Akimanyi muyita ekyozo inemayi kiboyi kibebi kiboyi kibubulu kati gwe n'omuyita liri wasebo kimuli kyaloza omanyi bw'obeera nga olina stress bakugamba n'okugamba nti funa wootuula otunulire necha ate mu necha ezisinga kubeerayo ekirungi ebimuli kati eno ye necha yange era nange okukikakasa bw'oyimirira mu ddirisa ekisenge kyaffe otunulira kyo wabweru waliwo ebimuli bya roza bye twasimbawo.
okyalaba okwanjula n'embaga